Almighty God, we our dear invited guests here, so happy to see you. I will now. Father's heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BUGEMBE Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo, saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BUGEMBE Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BUGEMBE Events, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BUGEMBE Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya BUGEMBE TV, the Father's heart.
Because it's the day that you will remember. Sirimu ya muna kuolo, kansa ya muna kuolo, ebanja yagwa kuolo, omukisa na kufunda kuolo. Oh, will you play that piano song? Wanike mikono, anine bizimba bimuna. Wanike mikono makulu, alota kaloto wakariga. Olichukira letu akula wekanisa, tize kolo omafu mamula. Okusinga esindi kutamako tukuyimusa okusinga byonna fena tukuyimusa okusinga feza neza ndiba tulokule nyo ekanisa yoka tukuyimusa Sozi luja kuvunama luno sozi luja kuvunama luno
lusozi luja kuvuna mulinya yamukama mulike mikono ime luno lusozi luja kuvuna luno lusozi luja kuvuna luno lusozi luja kuvuna mulinya yamuka your mountain shall be moved. Prayer yingidemo kanise nongo inechizibu kofuluma lero katonda kwaule kuchirwa necho akwaule kushira necho akwaule kubanjeyo akwaule lift up your hand. On your mountain shall be moved. On this mountain, let it be moved. Together the cancer fellow, together the silver fellow, when you get the condo, together the condo fellow, together the chizimuchi fellow. So breathe in. Give us a book. Breathe out.
more time, breathe in. So I surrender. Sikiliza mama shogo zoke ndani. I surrender. Every eye closed. Church, imba ndogo weka kanisa. Be heard in the heavens. Everybody surrender. Now I'm not going to go far. Enzo kufaze
It's over. Naye Petero yagamba nga bamujje mukomera anajjukira yagamba ntegeeredde ddala ti Katonda atumye malayika we ulira n'azijja mukomera n'amponya Abayudaaya be babadde basuubira yabadde asuubira nti muweddewo leero Katonda akikoze. Church. Naga tulina akaana ke tulonze kuko ali akayamba ku trumpet set. Teri wano kumwe kasayira ku mikono gye. Asabire Bishop wange owe Kampala ku Agape wali. Naje wa Pastor Semfuma nga sina wadde ekyeggulo. Ne mugamba Katonda apise tandike ekkanisa. Nagamba bw'aba yayita nzoweze ngebe naawe genda. Olunaku lumu ekisembayo okukola nze otunuulira kyamagero. Olwaleero waliwo abonye siriimu, waliwo abonye kansa, waliwo akaddamu kulwamaawo. Buli muntu kwatayo ku sente ozimanike. Kwatayo tolona ate ku sipiidi. Ettaka yabukadde 4 sibulaba ngakobadire mu kibiira nga bakutwala. Netukwata emikono ne batandika osaba Mukama tuweeyo obukadde 10 nze nensibula ng'obukadde 10 twakuggyewa. Kale buli ali ono Katonda akuweeyo obukadde 10. Buli ali ono Katonda akuweeyo obukadde 10. Mukono mugambe amen. 1, are you ready? Tandikira wali. 1, 2, 3, God bless you. God bless you. 1, 2, 3, God bless you. 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 God bless you.
okusinza enansala cross house obundi nakadde ojja nosinza naffe kuyingira mumawere kati tugenda sikujjamu sente ogenda kujja bazeko ku kituuti otuule gwejjangu ku kituuti You are watching BUGEMBE TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BUGEMBE Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BUGEMBE Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BUGEMBE Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BUGEMBE Events. Likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya You are watching BUGEMBE TV, the Father's Heart. Almighty God, we continue to give you all the glory. For you will servant, Dr. now Bishop Joseph Seromaka. We pray since you are the one who has called him, work with him and walk with him. Bless him in everything that he does. Let him prosper. Let him succeed. Let him go forward to lead your people. As the word says, Lord, before you. We shall stand before you to shall fail at God. When it comes upon them, shall listen to you. Before the church prayer, situations will run Yesu Kristo mukama fero mulokozi in the name of our Lord Jesus. We are planted together in the name of Jesus. Our Father, in Jesus' name. Be exalted and be praised for this day. Thank you very much for such a time as this. I stand as a priest and your minister to pray for servant Joseph Seromaka.
I pray for him to hang out in heaven, to walk on the little clouds, to be guided by the Holy Spirit. Allow him not to go on the left or right. Let him only focus on you, the source of our salvation. Holy Spirit of God, fill him with it from today. Going ahead. Let him be lifted. For all the tickets going to oversee, may he not be under his knowledge, but by the guidance of the Holy Spirit. We appreciate you for his servants and ministers who have dedicated him to you. You have already said that he must be about. That's why you have taken charge of his life. In the name of the Lord, the precious name, the name of our Lord Jesus. Stand up on your feet. Allow me to present to you Bishop Joseph Serumanga. Dr. Serwanda, but he's here in his stead. And then Dr. Serwanda will give us a few remarks. Hallelujah. Hallelujah. Our newly presented bishop and consecrated bishop will present to you the book that is valuable, that you have read for many years. The most valuable thing that is the world affords.
Here is wisdom. This is the royal law. These are living oracles of God. These are the living commandments of God by which you will guide the people of God, whom He has set over you as their leader. Read and study this word. Make it your most valuable resource. As it is written in 2 Timothy chapter 2 verse 15. Study yourself to be approved of God. Our dear invited guests, we are so happy to see you from all over. Thank you for coming on such a day. Shall get time ahead to speak. But we are the our dear pastors, we are happy to see you. Pastor Jackson Kabwisa, thank you for having and Apostle Martin, everyone in your classes. Think that this precious dream that be enough for all of us. Dr. Alibugabula Batuze, Alina Basumba, Gabula Batuze, negative to call it Chabay, Katie Mutide, Nissa, no Quadro, no Quadra. Also, by Johnny Mobile, we were available. How are you feeling? Heart.
obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BUGEMBE Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tenkisi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BUGEMBE Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BUGEMBE Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BUGEMBE Events. Likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BUGEMBE Events be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga okwanjula obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselektingira batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba oyagala sindika message nnyingi bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa gwabaagala bakubire ku ssimu noti 7758681 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BUGEMBE Events. Excellence, integrity, time and hard working. You are watching BUGEMBE TV, the Father's Heart.